Ewa onatabakiza mukulikeko Canaan obuzina obwo bunkolede kale. Tugendako wali mukasambya mubendesa kati ne bwekula bolekedde enjala mwadde akatibwa oluvannyuma lwa namutiko w'enkuba nate okufudemba mu bitundu byeyo. Abatuuze ne basinzidde ne basaba gavumenti sakati ne bekikwatako okusobola okulaba nga bayamba ku mbeera ey'enjala n'ebintu ebyonekedde mu namutiko w'enkuba eyafudembye mu bitundu byeyo. Anti atamanyi mpewo y'emagombe yayinza okuma omufu olubugo. Namutiko w'enkuba atonye mu district ey'Emubende alesenga ebitundu ebisinga obungi abatuuze baayo ge bakomba. Enkuba netonye obutasalako esaanyizaawo emisiri mu bitundu eby'Ekasambya, Buweekula South n'Embende Municipality. Okusinziira ku batuuze bagamba nti boolekedde enjala etalabwangako kubanga abadde baakamala okusimba ebirime nga bikuze kyokka n'omuzira wegutuukidde nagubisaanyaawo. Tusigaza kantu n'akamu ebitooke bigenze, emmwanyi zigenze, gasooli agenze, lumonde n'ebibala byennyini miyembo bakkedo byonna biri ku ttaka. Kati twebuuza tugenda kola tutya? Zira gwatukubye nnyo era ebitundu kyonna kiraba kati bwekifudde ebitooke byonna biri ku ttaka, embwaji zonna zaakukubuse zigudde, amayumba gaagali ebitalagonagona gagudde, buli kimu kyonna era tusaba gavumenti etudduukirire badde tewali kirala kyonna. Bwe batubasaba gavumenti okubeera nga bayambibwa kubanga buli kimu kyonna kyagudde, ebitooke, amayumba, enkuba yatuuse n'okutta ebinyonyi bino eby'omu bbanga era tubaddeyo nga tulambula emmanga eyo ne tusanga emirambo ey'ebinyonyi. Ebintu ebisinga ebyasinze okukosebwa ebitooke, abadde basimbye ebijanjaalo, mwanyi. Era ekyamazima twolekedde enjala amuwadde akatebe wano mu Kasambya Town Council. Bw'otuuka mu Buweekula South ate nayo abayo bakaaba muyaga ogwatikudde amayumba gaabwe. Waliwo ne namukadde Namuli Margaret ow'emyaka 7 eyasuze ebweru olw'ennyumba ye mwabadde asula okugwa. Baddemu n'abazzukulu bange 5 kati tetulina we tusula era olwaleero eggulo twasuze bweru n'olunaku lwaleero n'obusiisira bakuba tebuwedde ngenda kusula bweru. Mu mbeera y'emu waliwo n'amasomero agagudde olwakibuyaga era bannyinigo basabye gavumenti okubakwasizaako. Yatonyedde kyenkana essaawa nnamba n'ekitundu era gye byaggweredde ng'essomero lyange lyonna liyiise. Wabula omutesitesi omukulu mu disitulikiti y'Emubende era nga yatwala ebyensimbi Tumusime Vincent Kisanja agamba nti disitulikiti mu kaseera kano terina nsawo yabigwa bitalaze era nga tebamanyi kyakuzzaako. Kakati ffe ng'abakulembeze daffe nga ku disitulikiti gye bakiikira tewaliwo budget gye tulina ey'ebigwa tebiraze. Kiyinza okukubira omulanga nti Honorable Prime Minister afutukayo ne ttiimu ye yonna bajje bayamba abantu baffe kubanga ffe batukaabira nga tulina ekyakukola. Omubaka omukyala owa Mubende Nakazibwe Hope Grania asuubizza okutuusa ensonga eno mu ofiisi ya Ssaabaminisita Robina Nabbanja abantu be basobole okufuna obuyambi. Era ndowooza Maama Right Honorable Prime Minister Robina Nabbanja era ne Honorable Esther Nyakundi bwe tunaaba tutuuse mu ofiisi bajja kutwaniriza basobole okutuwa ku bwetaavu ku bintu ebisobola okuyambako ku bantu baffe okubajja mu buzibu bwe tuli mu bwetaavu kaakati. Byasabadduka Emmanuel, Crossroads TV.